kale Irene Namatovu elunaku olw'eggulo yalese ekipya alina oluyimba lwe yakoze nga lulwanirira abakyala era nga mu nkola eno oluvannyuma yawangula Afrima omukyala oyo takyebaka awuliranga buli mwezi ayagala afune nomination ya award okuva ebweru w'eggwanga buli mwezi ayagala kubaako ekintu kya achievinga ekyamuwaliza n'okuva eri gye yali ayimba ennyimba ze eza bandi n'agamba ka concentrating ku musical contemporary gwalowooza nti nalina wagenda okuba nga ate amwongera so olunaku olw'eggulo yalina ekipya kyeyatongozza oluvannyuma lw'okutongoza oluyimba luno n'agendako ne mu museum alambule ku B.E.T tomanya ne Katonda ayinza omuyambira awo n'afunirawo B.E.T yagenze n'alambula B.E.T ya Kenzo n'agitunulako bw'ati n'asuubiza n'aba museum nti naye bw'anaawangula awaadi eddako agenda gikwata agitwale mu museum ngamba kale soko tuwe Mami Irene ng'ate alambula museum then nga bw'atubuya n'ekipya ky'alina kyeyalonkinze. Mchana wa Kongolo Chaberete yesinze biche bimuluma Alundwa gasolo yakuno bakuba. Why African woman? First of all, I'm a woman. Thank you. Manyi omukyala byayitamu okubeera successful. Ndi mukyala inspiring abakyala bonna kuba wendi siri bubi Mukama ntambuza mu lugendo lungi mpise mu bingi naye Mukama alina wantadde nga at least sobola okuyimirirawo n'enjogerera abakyala. N'omulimu gw'amaanyi. Amiina. So bino byabanga by'abaluzungu naye se kati sewo brandinga kyo kyangu. Kakati zino zibeerayo mu store waako bawagizi oba zizo zaakwambalamu? Zino tiimu yange eyazikubye eyazireese era ziri part of promotion ya African woman. Abantu ba bandi yabeera omuyimbi yabeera manager yakwata ssente naye na tiimu y'abantu nga 12. Kirooto ki ekirabega waakino ekyokuba ne tiimu ennene bwetyo? Ka tiimu ennene ennyambako nti waliwo ebintu ebimu bye sobola kwemalirira nze nga manager gwatulaga gye tulaga. Waliwo ebintu ebimu bye sobola kwemalirira kubanga project yange kintu kiwanvu nnyo n'abalala batwagalireko era kyembasaba nti oluyimba olwo lwe bayita African woman mulunyumirwe mulwagale. Amaanyi geetobuusa maaso minzaani n'owewa kuwendo n'opima otyo bakuba bafuma kafesi ne kanobuka. Mami abayimbi abamu bayita awadi zaabwe zijjudde wano Afrima ogireeta ddi? Afrima njagireeta by the way njagireetako wano naye nga gyeri. Tuyaka awadi ya Kenzo eryeta yo esula etya? Yabatunda bunyanya bwengatanyega ngambo. Very important for us in the sense that it is inspirational. It inspires the younger generation. As you have seen, these younger minds who come to view different objects, and they are more interested in it because when they come, they first ask where are the Kenzo's awards. This is very good, and we like those people who have that kind of good heart. And I hope to get another award. When I get another accolade, I promise I'll bring it here. You're welcome. Abadde olunaku lw'ejjo oluyimba lwa Irene Namatovu musobola okuba nga ate mulunoonyaako ku YouTube baluyita African woman ndowooza. Kale Lawrence okontereyo ku birthday yo ate tugikole naye eveewo.